Singos njagala okosero kiki walera byako muganda Bobi Wine na ku street walera byako Kampala Solomon walera byako wechika cha Bobi Wine nga gwasosayo si lwaki si bakulembera okwekala kansoko ne bagoberera lwaki mwaba naku mwabafa bana abafa mirenga bali bulungi omuntu ayagala change Museveni yali agenda mu nsiko yakwata basale musale n'abayingize ensiko ne bamutaasa mpuliza bulungi bamuhozi bayingidde amaji naye Bobi Wine change agiri mu bwomu hello mwami Rudini nze Saiwana Mutiana esebo kati kyengezaako okugamba mukulu Bajjo oyo mwami Bajjo kyengezaako mugamba nti lino eggwanga President Museveni ensobi gyakola yadde n'alikwasa bba abantu abatali ku mulamwa naffe ekyo kituluma ng'abantu abalala kituufu awo oli mutuufu tosobola kungamba nti eggwanga abantu abatesisa eggwanga be Bajjo omuntu ajja ku TV n'atavaamu yadde endowooza y'amagezi n'emu tosobola gamba nti ki naye omusajja omuwulidde oyo ate yalina amagezi ayogera iyo ogambye mutuufu kiri mitiyana ogambye mutuufu kiri walinjala ogambye mutuufu bibakuba amasasi mu kwekalakaasa bajja kikubba essasi kife aleza ekifaamu kijja kubologa ne famire ya Kiboneba naye naawe kibalemu n'abasiru agaye nti ku mamwa akafaananyi nga gavumenti abamu ku bagyogerera ye Bajjo aleza ne mwogezi wa gavumenti musiru nedda ku byayogera naye kwanze nkiyamba butafa kati musiru muleka afa aleza ngenda kufa nja kubeera wange nga nebasi nze bentaasa abanzikirizamu bawulira n'abasiru basigala mu busiru Bobi Wine wagenda kutala mu State House milioni namukaga zonna zigenda mu State House gye zigenda okukolera buli ali mu gavumenti ya Museveni akola ali mu State House njagala okozesa logiki nkugambye obunafu waffe abavubuka tetulina maanyi tetwagala kukola twagala nnyo okusabiriza nze njagala nulino ndagala bagamba abasajja batubbye ng'alina ekizimbe kye babba bandage sente ze babba baziterekawo sente ze babba kati goyina enkola y'abavubuka ku street abasajja batutte ebyafu biriwayo batutte ndaga sente ze babba ndaga ettaka lya kitaawo ku mulembe gw'Obote Museveni jjajja n'atwala tetuli bakozi ana bana abandi bayambye omwegomba ku TV tebababuulira mazima ono basajja n'abamwa milioni ze 10 omwezi yalaba nti yamalayo tasobola kusanga kivubuka kya boda boda n'akigamba gwe kino gende ku kibanja kya kitaawo olimu okole production okimanyi bano mu Uganda tulina abantu abali productive tebawula 10%. Mulemeseza okusomesa eggwanga libere productive mulwa tateera mirimo twagala onajja tufuge kakati eri mukulembeza agenda kyusa ggwanga Uganda ng'obonga mwe tukyaliwe bafumwesa kusooka mwena kutto bakuvaawo oba kubakyusa mindset Katonda naleeta eggwanga epya litegeera nga Bajjo kakati gona obwongo bw'otudde wano osobola okugamba otya Bobi Wine ajja kujja atuwe gundi muntu ajja tewali agenda kyusa ggwanga Uganda ng'obwongo waffe bukyali bunafu nga tukyali basiru abaganda twagala nnyo pokopoko nga tukyabeera nnyo mu lugambo nga tulowooza mu tribalism Abanyarwanda Abanyankole abasajja tebatubbye abasajja tebalina babbye ki kale kitaawo bamubba ki gwe ngamba nti ngamba bamubba ki kitaawo ngamba babbye eki kyoyagala muganda wange kwata pen okutte pen njikutte sebo Luero triangle omanyi sente ze bagiwa omwaka era omanyi gyekoma Luero triangle ekoma wa Bajjo omanyi etuuka ekiruhula babawa obuwumbi obwo kwe baba batambulira Uganda ng'eggwanga tuyimiridde ku ki omanyi nti ku budget y'eggwanga Uganda tetuweza 10% ku agriculture kati gwoba olinda okubba kujjire mu layini nti bajje babbe ennyumba tebagenda kujja kubba paasi na TV abantu kye balowooza abantu kye balowooza nti nno bw'oba ogamba okolera nze kankuwa ekyokubiri konteyina ereeta ebintu okuva e China e Dubai oba luddawa omanyi bwetuuka ennakawo ekigituukako omanyi kigituukako oba tokimanyi oleeta konteyina ng'eyina gomesi ekika kimu tugeze siriki n'ejjanga ya pinki ng'esaati gy'oyambadde ne bakugaba tugenda gikyajinga siringi 8 siriki y'emu eno n'eba ya green omusajja n'agamba kati ate eno nedda eno ya 25 ne bwe wabadde ogigula e China wagiguze sente ze zimu ne bakugamba nti konteyina eno ogenda gisasulira milioni 8
ogenda okumaliza ogenda okunaga tubazeemu ng'osaana mino 15 oba toyagala gireke waawo oyagala kubba batya tandikira awo njagala nkubuuze kitaawo kike baali bamubbyeko kyenjagala onzire nti babbe mwanyize bajja ne batwala ennyumba ye bwe mbadde nkudda obadde okimanyi bulungi nti mwabalina mentality eyo temuli bakozi muli basabirizi sirika soka ompulirize bulungi gwe agamba nti batubbye okiwa nti buli muntu asobola nti musabirizi talina kyakola n'olina omuntu ogye konteyina China ongambye bagitala masingi 88 kitegeeza weefudde sente esubula China ina ne sente esasula 8 kwale mpuliriza bulungi tunjaga tukosera ogeka njaga kusomesa kubanga oyogedde endowooza y'abantu bana abasi ate endowooza gyoyogedde sina esinga esuka kubi yaba boda genda maaso n'oludini ng'olina sente esubula China n'ogamba olese konti yo ne bagibba teri musuubuzi wa mu kikumanyiso nti banzibye misingi 8 business nzamwe business man otegeka ekivulu ng'osubira enkuba ettonya noteka milioni zo 10 ne zifa kitegeeza buli kintu kyonna kyoyingira busuubira risiki ne profit reasoning iyo kakati abo abantu b'oyogerera ate gwezino gya mu kirasi yaffe yaba business man fe ate ebe tetubirabanga bizibu nze ate gwe obwongo busone kuba boda kubanga ogaa nti babbye konteyina teri muntu alina konteyina company nga sobola genda ku luguudo kwekalakaasa nkuteera amasimu g'abasuubuzi ojagata teri muntu aina kyakola ne waba mutemi wamba ng'asuubula bweru teri muntu alinnya nnyonyi n'afuna tiketi n'afuna visa n'ajja na complaining na singi 8 mu Uganda singa business bazivaamu dda kati yodazi logic wo wachana kito mwabaleekana nti batudde temulina kye mukola sirika mwabaleekana sirika n'oludini mwabaleekana esoloza piece pa piece nkugambye 8 times mpuliriza nti mwabaleekana ku TV batubbye mukola ki musabiri bwe babosanga bakoni mani basabiriza najje wanurudi namuyaya bane amunyakole yazimbe wali ekizimbe omusoga yazimbe wali bakola ki abantu bonna msiba Kampala kubigere kiri kibadde mu mathematics era nkikusonye tojja kitegeera tojja because byoga nitegeera kyengamba teri muntu mubadde mu mathematics mungi kati nkigaziza kankomyewo ku boda gyomanyi oyita mu Kampala mpita munyo oyise ku luguudo ky'okujja wano mpise ku Ntebe road oyiseko ku bypass okutuuka Entinda yonna mpiseeyo baakamukola emirundi emeka mabuze ekibuzo ekirungi ndoza ninyisizaamu kati olinyisizaamu baakalukola emirundi emeka ovudde ku stage ya boda sumululiraawo kakati muludi kankusomese somesa muna Uganda laba Bajjo event TV sawa zino si wolelezangako gavumenti ya mwami Museveni teriimu babbi era sobola kubeera ku TV n'enkyogera nti gavumenti eri 100%. Gavumenti ya mwami Museveni agifuga omuntu omu bannakyobe bannalweiso abo baddamulira bannamayanja bebokaboka abantu abalimu abalina omutima gw'eggwanga abasinga ompulira bulungi 75% ku bakozi ba mwami Museveni babbi